Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Shifah nakawombe njagala wekanye. Yangu mama. You want to come? Okay, come. Come to mommy. Come to mommy. Yantulumye jazz. Yango gambe ku bantu happy new year. Omukulu azupa gamba happy new year. Tunula eri ogamba abantu nti obaagaliza omwaka omulungi era weebaza abakubeereddewo. Waliwo neyakuwadde surprise. Waliwo anke yakuwadde surprise ya shopping. Tuula wano omwebaza. Mukulu weebaza abantu tunulayo atunuddeyo. Basekeremu mami. Basekeremu. Sekamu tulumye jazz. Nakola amagezi. Omukulu azze bagamba nti happy new year. Abaagaliza omwaka omulungi, omwaka twaguyingidde naye ali wano talina ttabu yeeyagala anti ayiwonya amalusu katuyambako kugamba ate enjagala gyanjagala si yeeri gyemwakoma naye nga abalungi mwe bali kubaako tubaaniriza wano kuwunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Omukulu azibabuuzaako nakwebaza kale yatuwaddeyo ku shopping. Jasiriwo ebirabo by'omwana bye bamuwadde ebireeto bimulage kabakuleetera surprise yo mami. Kabaite ebirabo byo nze kano njakamujjako oba lwakyayiwanya amalusu. These are your gifts mukwana surprise. Kayoga tenga kanyogoga amagi gamuteeke walabgo wali ebirabo byo bibyo ya happy new year. Happy new year. Happy new year mami. Simukuba teke njagala kudda weebaza. Happy new year. Bino byonna bintu byo. Obina nnyo kututa ejji oli enjuba tugiteekamu akammonde. Hayejejejeje tokwatayo. Enjuba tugiteekamu akammonde emuwoomera nnyo. Tuyanze tugulira ku magi. Wanje mukwano wakazuukuka. Nange mbadde wano mu kamera. Ngena kale etumaliriza wano. So bw'ati omukulu ali mu birabo. Kane eno bannange bw'oteeka ku katini okateekako mu porridge. Just ono bamuteeka mu buugi n'obikubiramu bwe bati. Nze bwampoomeranga mu ssomero. Nze sisobola kati naye byawo manga.
ayina engeri gyatunuulira jasi munaita kyakwagala kati ayagala nze nasooka ne mbagamba teri situla mwana n'atuulanga mu katebe ke kati ate nze nesigala nga nze amusitula weyanze nno yetunuulira naye nga tusiimye nnyo ekikigwe otandise kweyambulira mu bantu agenda kukalya gyasiraba yakakuddeko kati tegedde otya nti kwekali erinnya Mbulito Hope kakati ali wano tunasobola okukola ababiri. Are we going to work together? Omukulu ali wano bannange simanyi nakumanya tuzze tuweereze ffembi tubakulisa omwaka tubaagalize omupya ate engoye yeeyambulira mu studio. Designer tumbaze mu magezi kayogati akawoomerwa wetu shopping ye ekyugi era bino bijja tutwazaako ko wiiki mmeka bbiri nga weebaliddeko abulayo tabwe njasira nti jangu oyogera omwana byeyataaga gwawulira olulimi lwayogera jangu oyogera omwana byayagala wallahi kubanga bampi oli ayinza obeeraawo nange oba omwana muweeyo kirabo ki Tabo ayagala katyunya alaba bakuba essimu zaffe aba azijjuza amalusu kati asaana eyiye asaana tabu kuba katyunya omumuteerako amulaba n'asirika n'atakaaba eggulo yadde akaaba ne mumuteerako lwakuba baaba nagimugyeko kano kankamugyeko anti olugoye ligenda okukola alusika agenda ddulya annaye tukole ne kufiga olubuto lugezi nkwano ogenda genda kuddaya obugoye bane omanyi obugoye bwamufunze takikola ekyokunekyangirako adde yabikomya dda empalasi byayiwesiti nawulira ebiyitawo naloba yetagayo taabo za taabo inamu kitano taabo ya mitwalo nga 5 evaako 5 lwatunanyana mu 5 ojina cash ngenda zikuwa ngenda zireka eddijazi owulira wamma buli kimu ngenda zikuwa naawe nze nyongerezeko emeka nange nina 5 gasinga saagigula dda taabu tebe ya myaka 2 mu maaso mami omukulu byebyo mwongerezaako mmeka esatu kati waliwo 8 mukwano gambye etango weefuula beera mugabi 5
Uganda etaano naye ng'abantu bagaliza omwaka obabuuzeeko abatubeereddewo kano kagweyitawo omanyi gwe engoye zamufunze tunakola shopping nga yagezze ekyugi kimuwoomera takaaba yakaaba luli bw'alya nakkuta omulekawo olunaku lulamba ekyo babuuzeeko baba n'egaali yeetaaga bingi yeetaaga n'ekimotoka ekimotoka kyo kirindeko kikulu gundi taabu na shopping ya bugoye bupya ate anyumira engoye anti mwana muwala ate n'omubiri kwebu mami we designer olabye anyenyeza n'akagulu tumweko kayogati naye oli mbuno ojja mumuwera abula gyasoweze gwasimunaekati w'omwana nedda banensona nakosiko nezombiri gwange mba nako liza tumweko kayogati aleta baafu tuli wano bannange tuli wano mpolampola si byangu naye mukyemula mumanyi byo si byangu sikyo wali yaziniramu omwana so we are here waliwo abanatukulira etaago y'omwana tugyetaaga kuba mwana wa ddembe omuwa ebyokulya neyetuulira wali bangi kano this is the only toy that she has kano ayagala essimu zaffe naye maama ziwamu amalusu kakati awo tubagaliza omwaka omulungi mukama abawe omukisa bali nnyo abakwatako ku bantu nemugamba nti bannaabe nemugetinga concerned ku bizibu by'abalala we appreciate mulaba akyakaaba olunaku lulamba osaana obeera ewaka nobabuuza bannaye omwana waali nga tanyega asiize teri kanyiiko teri wadde kukaaba kasita bamumanyi nti ate enjala bwe muluma asindamu katono bino simanya mbu akaabe mbu otuba tumuluma agiramu aseka naani agira bugizi ye nga agalamira wansi yeebaka mugenda olaba gwe mwalese atudde ng'akubye otulo amajasi omwana ono akaaba baba yekkutidde naye baba nnyogoka ayina ensonga amanye etaano olimba nange sikakasa kyawo teziriwo ate bambula saagala muntu alimba ati ogera kulimba nze njogera amazima ekyo nga tevudde mu byokusaaga ojja kulimba njogera amazima kati tobirimbiramu naddala ku Katonda mukwano yogera byonna byoyagala naye ekyo kyo kati awo kiba tuweetaako kati wano wennyini gyasi
akola ki naye nga bebe abatumidde kwa ntukwata mu ssimu yange linda ajja vayo muzira kisapule akugulira ettaala bananga aliyo eyiye ogisabika kaakagongo wow. Ona yaseka yazze nga alina kyabagamba ate nze aliisa omwana tompaddeeko amuwomulumula mulebe wano ngaakolera entebe erimu sleeping gons omanye erimu n'otulo sleeping good sonye n'entebe erimu sleeping who is this one who is this one who is this one bufoto naye ngaetaano era tujagala nedda ka vidiyo otekemu ebirabo bye batuwadde egamba muneeraliikirira kwetaano okumanyi nzoza sibiringa na muntu nga simaze mumanya kati nkumanyi kyosobola nekyotasobola leeta jasa atule mu ntebe ye muyisizo eno kubanga simulengera entebe ye akaki I'm a Barbie girl in my Barbie way. Alobedde ku ggwe neddala byentebe yagimanyi ng'omanyi kyekyo ekifo kyasinga owangaaliramu leeta atulemu wano bwe bati abeere ebit up mami mami me mami me nze ndiwa entebe yagisiima eno yeebaka wangala yayootuuswa bambi happy time tabu ye inatuula wano bannange wano eno happy time nedda gyasinapingula eri asobola okutunula atunula eno gye muweera no nga gwolieriwe bati atuula mu ntebe enatekaaba ng'engalo najjawo etteeka ly'emasukula mwana afaanirira bamuyita akuba obulanga
akube ku bulango bw'engoye. Teriyo bulandi za ngoye z'abaana nga mwagala alanga. Kyekikalu. Ajja nnyo nawe ono very beautiful. Mutaginge abapampa, mutaginge abayogati kwabedde okumaliriza bemeka aliku yogati n'abaana n'obuugi amunywera ddala kamuwoomera oba munagasante olaba isire happiness. Ab'engoye abapampa ab'ebizigo abayogati mwana yanyumira ono ku billboard wallahi she has a story. Omwana alina story aliko olugero mubataginga. Genda tya akasuuka ke musiimuza omumwa akatukula. Abatunda toys. Abatunda toys. Atunulira nno kayogati bwenkatale. Owekwatira ndeka. Sorry. Abasiimye takaaba. Naawe katono yategedde eddole yetaaga taabu ne shopping y'engo bane basera obugoye bw'abaana. Yanze ebirabo byaffe omukulu abisiimye bitya omukulu asiimye ebirabo wuuyo tamababiga imabaliwe. She's happy, very happy. Oba okyagamba she's happy nakuba omulanga. Ab'obuugi mutagenga ab'obuugi bakulu obuugi batologi ab'engoye anyumira engoye ab'ebizigo jangu bagambe ab'ebizigo ab'obuugi ne toys z'abaana kano kupakeko okugimusa yakasaamu nno kano aba toys tumuleta akuba obulanga Ono omwana anyedde nnyo baby soya. Gamba bugambi buugi kuba kalijjalemesa omulala atalina obukuyita. Ab'obuugi batuwa obwambasada.
ab'amata akkiriza yogati kibebi kyaffe kino kirabika bulungi laba kasikiini ab'ebizigo sokolabika sikiini aba pampa n'abapampa mwenna yenna yenna atuwadde omukisa tujja kugweyanja ne kati kyasinga okwetaaga taabu butandika esimu bana ayagala katyuni yenna n'abeera omwana yagambye ayagala ki omwana yagambye kiki yetaaga ennyo ekyamangu taabu enkoko yo yamala n'engoye zonna zetwashopinga zamufunga n'obugoye shopping enkoko yakola atya enkoko yayagifuna wali gyalaga gye yasangako kimanira enkoko yagifuna n'akyasupu bwe yali alaga nabugi obuyuba kati kizibu kyalina ekyo yetagayo kashopping kaniya ne bannanga abirira ekikulo kya mukama nawe amulabiridde tukwebaza mwana lyako kimu mwana akyusa nnyo kati bino olya byaki ojja kulya ne mu nsi olukwe si yoli eyali takwagala ayaya nze kati nze gwawalanye nze kwataka nti nabagaana omusitula nensigala nga nze watugaana ffe omusitula gwe n'osigala nga omusitula nokaaba takyakaaba okimanyi omuyiseeko wali n'atebwa omulanga awomerwa kayogati kati omala oliireko kano sigambye anywedde bagati ngwakusatu oba naye etaabu yandirinze ebbaaki nawe etaano ogambye naawe olinaweesa gyasi nenagire anti giri ku ssimu leta akantu kugyasi giri ku ssimu si yooli kati birala byakyusa niya nnyo bana eyebaka wano ntulo kambateyo kavidiyo annaye nentebe etukoledde omanye erimu n'otulo sleeping gundi Isaac okimanye nentebe erimu sleeping pillows yali naye tagisiimye naye bwagituulamu tera obugere bwagituulamu aliirako neyeebaka entebe ekoze eno naye taabu wano by the way taabu ye walabira katyuni bannange yebulako nga tumuteerako wano bukatuuni bwe se bwe yeebase kaba mutwale mu buliri yeebasikidde ddala ekikatu benamu wani wanatambula nga tumutwala mu supermarket naye kyembadde awo nendowooza kubanga bannange bwanatambula kyeweesunga atumutwala ali mu supermarket era yali amagulu ge nga si mugumu yakatandika okuba nga akola ki n'okwavula kati yayavula naye njavula gyayavula nze yakwekulula akulula lubuto akulula lubuto but at least there is progress. Wow. Kazi wamala dozi eyadduwami tunuulira nze mukwano tutunuulira bannange kati omugamba atuwala omutemusitula nako
nabagamba omwana temumanyiza ngalo muleke nze lujja bwenti bwentuukanga musitula era mpeerawo emikono wanaafuna taabu ye nange abajja kuba tayagala ajja kuba takyagala kula yangu wamu bane lulingo olulaga omuntu asala ayitawo ng'akaaba ng'awaayo emikono n'akokuzanyisa alinawo kamu kana kokka akokokka kati byakuzanyisa nga ki ebibe byabasaana ekisooka byonna ttaano gy'asaana neesunga nga taabu yeetudde wano ng'ali ku katyonibwala n'akamonde nga mulimu enjuba y'eggi nga tubisosse muzira kisaali muwadde mukama omukisa bamuwe kyasinga okwagala koze bulungi kyetubadde tukasuubira mukama akuwa omukisa mukama akuddizeewo ojjo ebintu si bitono kuba yeerabye ebyo emmere ye era ebulako kato omukulu kati londako olya ngalo oba olya bambi abadde nagamba kyokka byetubadde tulowoozaako essaawa eyo amatanga gaweddemu amata gaweddemu era mukama akola ebyamagero bambi webalina omwajja kukula kuba vidiyo n'omutima zozirabe omulungi ogwo vidiyo zozirabe mami tusimbye naye asiimye omuli agamba kakola kyentegedde okusiriikirira okwo mukwano n'okola kasawundi ako olaba wawulirire kati ngunakuse mulekero baana ngamba ntirekerawo nze badde mu mwaka eyo ogusigaddemu yalina kati bannange obugambo obusembayo byaba babirako obugambo obusiibula naye wagalitira omwaka bonna abatuwagidde kubagaliza omwaka tuyitemu bulungi gubatambulire bulungi ebikujjiirya ogenda kulya ganda bagambe bonna abawagizi baffe abatuwagidde tusiimira ddala mwebale nnyo kutuwagira nemuzira kisaatuwadde bino bannaye mpulira nze essanyu linzita kubanga ndimu kubira Hello? Bannange omukulu nga ali wano kayogati bannange
tweyanzizza. Bannange bamukoledde pata afunye surprise ya Happy New Year. Kinyiriddemu kyoba omanya si bwe byali biralamu naye kati era bw'oba oyita eyo nga waliwo abaagala walangayo gati oba waliyo n'obulango bw'amagi kirina sikiini bakikulazeeko live n'okirabako akyetega takitya takitola ategedde nti waliwo ebizza ebyendya byakyo jasi bannange naye maama kati ali wano lwakuba amanyi okugamba abantu ng'omwana yenkaaba yagambye mbu ayagala nkoko ŋŋanda jasi kati ayoyeza mu mwana kati mbu yagisongako ng'eyitawo ayawuuta supu kati ennaku zino mbu omwana ayagala taabu alina essimu ye yava e Bulaaya naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege amata gagenda kumuwomera mu kiwugi kye alina kiri ekiwugi kye kyanywa gundi amagi ali enjuba ey'omunda nga tumutereddeko akamonde ne tubigatta bimuwoomera kinyabo ono omwana mukwano tugamba afaanana abalenzi ono muwala nnyo omanyi kirungi nnyo kiri beautiful jasi bw'anaafuna baana kikazi kyatu kinyago kale tweyanzizza nnyo tweyanzize Happy New Year ngomyewo wano eno netuukira mu birabo era mbadde awo ntebe airport waliwo nembaleka somewhere lwakuba nabo mbatuuse nako leeti nga bakooye naye mbalessaatu era ku lw'entebe naye nze mbadde nyina byembajjako bye baleese bye banneetikidde kale bye. Yeyo surprise yo gyeva eyo nkwano ngaate otunudde bulaba naye nga bannange bambi mungalo tusako kati ayagala kwebaka jasi era buli alinayo ekirabo kye tukyaniriza akyayaniriza ebirabo omukaalina nayekabamuleketobimujago agenda nako kakutula mwana gwo bwamalidaadi obugire tawakatululira nkwano beera omwana kati otutulo kambi kujjeko kaliso tolinze natudembagenti kale akantu nokenyinawenye so she wants to sleep entunulangimanyi kati kaali bambi tugenda kubasiibula tusiima buli omu alina katuteeramu effort yonna buli kimu. Thank you so much. Mukama abawe omukisa tusiima bwongebwa naye aba ye anaatuwale ku ttaaba oba n'atuwa ssente netugula
tugyetaaga ate ffe obudde buno tetuyimiridde bulungi kati tutule anaatera okuteeka omutwe wano bulungi takaaba si byebiri byenali mwegayirira sebo mba muyitako n'abaako byangamba baŋŋamba banyamba ki olukiranga ateeka omutwe nga wano genda musanvu ate nayagala gweteekeo tayagala byamuka ebyangina sibula abantu tugende she wants to sleep. It's high time. Thank you so much. We're happy. Bwetutyo bwafuna omuntu omulamba nga tatumye nga yesitukidde mulamba buddu okumanyi mukama gyatutwala naye twakkiriza Katonda okutukozesa tukutwala gy'eddundi bakusitulemu tukutwala gy'eddundi bakusitulemu ku birthday tugesalira keeke obuli ebagamba okusitulemu alina okukola photoshoot hightech alina okukola photoshoot kano katobidda nemaama obupeesa nga mubumalayo mpaka wokulu alina okukola birthday photoshoot alina okukola birthday photoshoot tulina omuntu miezi esatu okuva kati yasiruweramu teyavudde bulungi otandise ebyo ebiwa amalusubi yaseka busesi kati tubasiibule tubagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala mwebale nnyo okumbeererawo n'okunjagala n'okunyaniriza mwebale nnyo mukama abawa omukisa mwebale ddala mwebale nnyo mwebale ddala kwebaza nnyo mwebale okubeera n'omutima omulungi omuyambi ogwagaliza mwebale kumbeererawo beebaze abantu beebaze mwebale
mwebale kulaba Shifah. Mwebale kulaba Shifah. Ate bagambe basubscribinga ku YouTube channel Kyewunyisa omwagalwawo. Ate bagambe babalaba video tebaskipinga bulango. Akalango we kajja kagumire seconds ntono. Kubanga mami alina okukola akasente. Bagambe babuulire timwebale nnyo okwagala Shifah ne mumusapotinga. Kiwomberedde kigenda kwebaka. Mwembire y'akayimba. Awo gwe kafulu. Awo gwe kafulu waawo. Mwebale nnyo. Mwebale ddala okwagala Shifah ne mubeererawo ne musubscribinga. Obagambye mami kale weebake. Weebake wano mami sleep. Tabu oteekamu buli obuyimba nga bwaba olumuteeka mu mmotoka nga yeebaka muteekako myomyomyomyo. Kale mwebale nnyo Mukama abawa omukisa. Mwagadde mami abamwagala thank you. Mwebale nnyo okutuwa ekyokulya. Beebaze nnyo kubanga batwagadde ne basubscribinga ne balaba videos ne basharinga ne balikinga. Tubagala nnyo kubanga naffe batwagala ate batubeereddewo. Owulidde mami? Weebaaze nnyo aba Hypex Studios. Beebale nnyo okutuwagira n'okusimponsalinga shows zaffe. Bagenda kukuba n'ebifaananyi bya birthday. Yeeteze bukyali agenda okwambala kamini. Tugenda mukolera kamini nga kazimbamu bwe kati kalawundi. Olina okwambala engoye ezo 3. Ogenda kukyusa emirundi 3 okole photoshoot. Okay, sleep mami. Sleep mami. Eyange neyange yeso mambi 2 January. Ezo nsonga nkulu. Nabaze mu inbox nga bambuuza skin ngeri bulala. Obuzibu nti okuba akalango k'omuntu ankoze skin mugenda mujja muwagira nnyo ayonooneke. Naye bw'ojja mu inbox nkugamba niwe n'akalango wano bagekujja langi tubeere ave ku mulamwa abadde akola original n'atugyamu pimples spots atuuka n'ava ku mulamwa. Awulira embwa. Oh, I love you. Iya. Kati obwo buyimba bwonna buli mu ttala. Little finger. buno butulo buno butulo amba kaliko oyimbi Yinze oyina koyimbi akali nkerabidde soko okata amukwano gambye tulo taliimu nze nange tulo kwata omwana ng'olwo mukwate ng'olwo mulogo mutabbi omwana tayinza bbaamu ebyo byafunanye abalogo n'abasizi tebuliimu obujjaasi babukulekera obweyimbira lwaki ogambye nze akayimbye nga nange tebabunyimbira nkwano nze nyimbye kange nkayiriza wano nkayimbye on her behalf
yakayimbidde mu nze ng'agamba mwebale nnyo okuwagira mami Hope Shifah, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga nakulaba videos ate mlikinga. By the way, tulinawo eri space y'aba top fan. Okubeera top fan olwa kasente katono kebasasulayo ka membership, then you become a member on our channel. Okasa visa card kwebiri mbe following nali sinabigamba n'abantu naye nga gye bali ba top fan. On Facebook tulina ba top fan. We really appreciate. Thank you so much. Mumulabi bagambe takaabe ebyombo tulo because she's happy. Ate mutuyangu abatana abali kulaba nti ali happy. She's healthy. She's banajyasitukira mwajja kisenyuka nga mulwazire omwana ntukola test nga tusula tutunula embeera yo kama katonda nakaba ekiro yeah, but stop puta. Another chill, let's chill on that. So it's time for her to go in bed. I'm gonna go back to that. Katonazo kukawa katawa. Amanyi nazo kuona tumi. Natumi ndadala uri nzitamu kira kira nisa wotani. Mami. Sleeping. Kama si vile tuli kuziba nini. Tugesanyira nga waliyo muzira kisatu kulidde ttaaba. Tugyesomba ojji muterera wangu wati. Nanyumira wangu. So we want to see her reaction. Tumutedde kabulaba ate namwe tujja kubalaga. Tujja mubalaga bwana agisanyukira. Tulina muteerako akulenga awulira obwo obukola ki obusomesa. Liko obusomesa 1 2 3 so agenda time kokwogera remind. So katumutwale mbulire it's cold. Tulina obusiri bisera byenkuba ati by friend. Tulina obusiri obusungu era olumu n'etubere twesiiga gundi mutukwetamu nometandi byasi tuli bwe twesiiga ku mubiri muzi eza akabambi jangu okwebaze ku bantu baweeyo obugambo yasintonde gye balikamuubagambe kozi naye omwana wamawulidde ng'ayogera ekitaabu kwebaza abantu olaba kati si this person abeddeyo n'agamba bannaaye kambaleetere kamane mushopingire omwana nzireetewa kolente eno. We have those so amazing people. By the way omanyi kikulu nnyo ekyo akatanda ke nga tukasibyemu kaneti webuli obutanda obwo obutono obulungi naye mutaginga yani ataginga mutaginga omuntu yenna akola furniture bannange osanga atuwayo akatanda ke kirungi ate omutakaaba yubakira ddala mu katanda ke ne mukasibamu kaneti ke bulungi olwo buno obuntu waggulu bw'abaana bwe basiba obuleereeta bwazuukukayo abaabulaba n'atakaaba eneti ebugamu abona akatanda ke like a baby and that time ngegenzamu amalusu laba obwana n'obugalo bange aiza akolodde ogambo
Ntobadde okyatulaga bwali. Move on, so small, so soft, so tender. Bannanga batulaba tubabuuzizaako mwebale kubaayo. Lwaki tewanyiragala omwana n'ebigambo bye Mwebale tusapootinga abatukwatiddeko mwenna tubeebaza ne muzira kise yatuyambye n'atuweereza ku bintu bya bebi tukwebaliza ddala. Mukama akuwe omukisa akuwe bingi n'okusingako bye watodde. Ye bebi jo nange namuwulidde ng'asaba taabu for real yabadde akaabira essimu ya jazz anti gwe mami obi yange yo nange ne bwogirina wagigwamu yo taabu agyetaagira ddala taabu n'akatanda byabyetaaga naye nga mbatumiddeko bonna abatukwatiddeko tubeeyanza mami Susan Sempa anti Agatha n'abalala bangi oziko n'omulala gwe sobola kwerabira tumira Daihad wa Hope Shifah oyo Eva abaako n'abalala bangi ababaako mwina tubatumiddeko. oyo bwe yalaba nga tufunye bebi nga mulwadda akolola yasooka otukwatirako ku byokutusapootinga omujjanjaba. She's called Penny in USA. She was a very trusted person. Her number Shifah this omwana bange don't see her with us like that. So she gave me that strength nga ndaba nti bankisobola like it's too much nga ndaba kinene nga ndaba nkitandikirewa nga ndaba I don't fit sifitinga kubeera maama nga ndaba sigenda kubeera oba like omanyi ekintu nga tokyetegekera naye Impact Studios bali ku located at Najanankun Sabala Road near Cousins Motor. Bali ku 079 34 so little hope kagenda n'abatuwadde emirimu omwaka kuno abeebaziiko ddala abaganda batuwadde emirimu abatuwadde omwaka guno n'olabanga tolina n'okwata akatini ako k'oba olina n'otuwa tukole bambi tusiimye sente bazidda mu bantu naye bakuba abamu baayiga omuze ajja n'agamba kakati Shifah nze nkuwa sente Enoka yakuwa mmeka kakati nkuwa sente Gadi wamusaba mmeka ekyo kintu mpulira kintamye abakiŋŋamba you sound so kuba kati omuntu notunula n'ogamba kati baneemuddemu ki olina gamba kati notandika okwerireetinga bambi ku bantu abalina bye bayitamu sikitegeera ekyo nakyo n'abatannatuwa wetuli mutuwa emirimu tukole naye nga kati abamu abasinga bwe bakuba bayagala byabwereere olw'okuba wakolera Enoka n'enkoowa nze enkoowa naye nga nkoyera ku bwereere nga there is no money mbwe nga wakusobola okukolera Enoka nga basobola okukolera gundi waliwo omuntu gw'otunuulira nga talina na bwali nga ye omukolera bannaaye mpulira nga aba ayagala benkanenkane sokompenkyogere oli akubira essimu n'omugamba y'akasente nno bakatono n'okamubalira ne expenditure nti naye awontu benda kuga amafuta bwe gati nsasuleko ttiimu yange bwe biti ate mmwe kennyini mumanyi nze banziba amakamera buli kyenkozesa nebyembakolero bikozesa mpangisa bipangise kuba muneesaala bayinzira kisaavaya ngambye nti Shifah kamera yanneka ngiggulire ekyo ne mmanya nti kasita bwe ndeeta omuntu nti mumunyambire munnyambako esanga ekyange wabaayo omuntu nga yooba si mukisa gwe nga gwe tebajja kukuwa
neno olinda bakuwa emirimu ne mu mirimu gyensabirira mumpe nkoleremu najjo mwayiza omuga abasinga oliba omubuulira akasente kyokka ngenda pangisa amakamera bo eva baagala nkole nga nteekamu ogenda okokota obusente mu fashions bw'obubazaamu so oli n'omugaa munnange mpayo akasente wekati ngenda sasula abaana ku tiimu mpangisa ebyuma baabisa sitole muzimanyi how I've been struggling okubimirizawo business oli nagamba kyogamba ezo sente ne Enoka yazikuwa kyogamba ne gaadi bwe yali akutuma nga ye twawulira akonfesinga mbu wamuyambako kale mpulira nga nzigwamu amaanyi era nemmala ne ŋŋamba Katonda bane Mukama nze eva ngenda kukoleranga bwereere ate nga gwe kennyini wakkiriza ababbi banzibe emirundi 3 ebintu byange byonna babitwale nindabanga zze ku zero nengenda mu depression ate n'abajja abandipadde emirimu ate nabo baagala era mbateekemu okitegeera mbu olw'okuba nze ondabye ndi mu Amerika olw'okuba ondabye ndi Canada kati kyogamba ne Enoka kale vaayo Canada naawe oyimire wali ku kasooli ne sepiki oyogere nga muli kyekimu. Please stop taking me for granted, stop using my kindness nemugikozesa oba ate kitya. You people nkola nnyo nenkoowa nga n'abantu bange abamu kwegamba banyiigira ne bagamba maama gwe ebbanga lyonna oba bize weefuula bize gwakola wekka. People think I'm working so hard nfuna nnyo nyingiza nnyo yet siyingiza sente nze siyingiza ate n'obutono bw'oyingiza olina abantu ate b'obuzaamu mu community. So ekintu ekyo by the way nkibagambyeko kinkaabya nga ndinzekka n'abannange nze siriva ku step kudda ku ndala niwe mba nyina ka step kenvuddeko nzire walala nojja ewalala naye no strugglinga n'okolota, so that's not fair. Kale kantwala omwana wange yebake naye nga tuli ku 0702562157 ye mikwano mutukooneko in case you want to support. In case otuwa mulimu tujja bambi neye njogera yanga gondi olwokuba nze ndi Saudi ye maama nze nga tonziramu olwokuba nze olabye nze munaku kati nga ye bannange mwine njogera eyo bannanga. So tuchenjinge mindset. By the way abasalamu waaka nammwe mubeereeko n'ekisa mubeereeko n'omutima. You people to struggling ogenda okukola waako oyo kati leero nkibagambye nti nsobola okutambula olugendo nentekamu amafuta ng'omuntu obusente bw'abawa amafuta nakufuna ndoza kakulya nemugamba ekikulu katukole tubeewo osanga gundi gye tumukoledde akinaleeta omulimu omulala. Kati gwe mukwano ng'otudde mu nju yo oteredde n'otemayo waaka yenna n'obawa part 1 part 2 part 3 n'oteekako tayita ezizo n'obika enamba zange ez'essimu n'okwata enamba zange ez'essimu n'ozibika gwe n'oteekamu basponsa bo abakuwayo akasente nemaliriza nga waakati bamulabidde ku channel yange bazze bamulabidde ku peegi zammwe obisse enamba zange ng'otaddeko ezizo ez'abantu bo kwegamba ne people ebintu ebimu beemu humanity. Nze nabaleka there is a way wensobola mwenna bakolako abateekayo waaka naye neŋŋawaayo kati ntunira mu video zammwe nga mulimu obulango bw'abantu bammwe naye okukambaleke wuyo alina gwalangidde mukaafune. By the way nnyina ekyo nti omuntu waba nfuniddeko it's okay naye ate nange ndeka nsigale nga nkola lekako enamba zange nti weyabayo oli wanaanyumira ka vidiyo nange ajjeko enamba yange ankubira mpa omulimu. Ekyo kyokka kyembasaba era saatakinganko omuntu oba mulumba nti lwaki okozesezza bangi ng'oscrollinga peegi ye kumpinza ababeezaawo nga nzajjuddeko nga ne vidiyo yakatonya ku YouTube tennabawadde kunkolera nga bwe mwaziwadde dda abantu n'omaliriza nga tokoze mwaka ku mwaka. Those things must stop mu 2026. Kola ng'olumirirwa muno olaba nze atobeemu abamu nno ne mumbusitinga nga n'okuvuma muvuma mutaddeko ebigambo ebiwanvu ennyo naye nga ekyoteekamu amaanyi obwongo obudde nobeera awo naku mmeka nga gwe okusulako ofune siriipu ewera webatuko mu nju nga buli budde olwamnakubu. So bambi mukirowoozeeko kuba nkimanya abasinga bwe omulaba notification nga ku standby nga mulinze abamu vidiyo eba yakatandika 10 minutes
waliwo abamu betwazikwata peegi zaabwe nga video bayakatandika 10 minutes netugendeyo tukebere nga mwagitaddeyo dda mukola screen recording ne mubeereemu ate ne kavimenti naffe ogambe nti naye omuntu ono ankoledde vidiyo nejja neekuba ku peegi yange emitwalo 20 ye ate naye bambi yafunirawa okitegeera kyokka ate singa muteekayo katono ka tiiza abantu ne bakomawo ne balabira ewange wabula mubawa byonna from the beginning to the end otherwise mukirowoozeeko nkyogedde mu buntu abatakikola oba kale buli nze abasapootinga mmwe mwebale nnyo tusiima thank you very much naye ng'ate nze bonnemesa okukola oba olemesa ono bwe siyingiza ono aba omukotogedde bwolaba ono katonda nange bwe yandeetera bwatyo bwe yasalawo sijja mubuuza bibuuzo oba otogedde ono n'emabega wange abantu abalala nga 13 behind me nga 13 omubongo gwange mabega wange of course tulina bakaddumbe project yo mugimanyi ezinga etambula tutandika sekendi ye netuba nabo so ebyo bye tubakolera eyo nga buli wetubadde nabo bingi nti kati okutogera Shifah okukola ekyo ekyalo kirina abantu kale ekitundu kuliko abaana abato abakadde kuliko abalima nti abandinfuniddeko obeerawo bonna obakutogedde then ate olowooze ne ku baana abalala bano omwomu betulina mu masomero ab'enjawulo kati munnumirirweko olwolumu munsaasireko nange ndi muntu please kansubire nti mujja kukitegeera oba nammwe abandaba wano emulaba akikola mumugambeko nti lwaki ate enamba zozirika gwe noteekako ezizo mubagambeko mikwano mubagambeko mukozese waka wange naye ate nange nga munnumirire ebyange ndi ku 070256 namba ziri awo ku screen mbaagala nnyo happy new year once again I love you so much nze nkimanyi buli muntu atulaze ekisa atulaze kindness mukama ajja kuddizaawo emitano mukama naawe ajja kublessinga I don't know how where or when but of course naawe mukama alina byajja okugondeza in life ono gwe mulaba wano olw'omuwa akantu n'akassa n'akalya akanyiriro kano kemulaba omubiri guno gwe mulaba abaaliwo mu ntandikwa abaaliwo ng'okusitula omwana ono omusitule bwoti bingi ebimu just tebinyuma otunyano g'abandi tebyetaagisa nnyonnyole but here we are naye nga buli akutte omwana n'alya akantu n'akassa mu kamwati oba ne tumubikka essuuka oba nayambala ku lugoye oluyonjo olulungi ne tumusiiga ebizigo n'anaaba sabbuuni omulungi bebi gwalina onaaba kyonna buli alina kyakoze wallaahi mukama naawe ajja kublessinga abaana bo ezzadde eryo generation yo yonna abazzukulu bo boono gwoba wayamba nga gwe tomanyi nti olina kyosiga mukama banjagalire nsigadde nze nakawombe Shifah mbaagala nnyo baswiti bange bye bye for now stay blessed may God bless you entebe ekoze ebuuze n'obuliri mbambisi lwakuba takyali mukaabi bannaye jasi obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifah nakawombe tusisinkane nate